Nakuba buloka. Nze zile kazi za nyimpa yokuba wafeteli bampi. Wallahi. Tulaba ngaketi ndu divorce ne we unyeje watitanga tochiraba. Buloka zakola ki? Nze buloka za nyimpa. Wapata uli muteli bampi. Teli bampi. Nze abakazi abanganu lwa haiti yange mbasasira. Nze abana ninesu ibengendo kuzala bawanvu. Nze buloka za nyimpa. Kuba mukama wanasasa nenkola sente. Oja wanvu. Abana bange bote bagenda kukola mije. Ocha ine subiri okuwanvu. Teli mukulu akoma wano nze nchakula. Eka tinatandika okulya ku bintu ebita bwalyanga ndiye ebita kati buno bude blue band mukozesa nnyo ngenda mu sauna amagumba gano gate nine subi tomanya ogoba ki kuwanvuwa mzeyi wange atuuka ekiseera we nali ngenda okukolera senior 6 mayinza taata wange oba nkyogere ntya yali anyeenya ensigo taata Allahu akbar kabira kitawo ngakola ki ate mulema mulema atya mulema aliko obulemu mulema naye atambula ate era bw'aba ayimiridde oyinza obutakimanya naye guno kugulu kwalwala puuliyo kalakala akagulu katono akagulu kano weekatekatatawo tatulaba simanyi akagulu kano katono kati kalwala ola guno omukono gwo guno ke kagulu ke tata otalaba bintu bino banange mwabiraba oli yanvaako kati okugulu kwabaki okugulu kalinga kana kagulu ke kalinga kuno omukono gwange kalwala poli naye akuba ensigo abalema abazina tata oyo alwala poli bamuzaala naye neetaaga okusoma nkoze ntya ngenda wa mukyalo oyo yali mukwano gwange nnyo mukadde yali mukulukulu yali myaka nga 35 mu kaseera ako 35 kati nze buno obudde mba nnyingi dda 24 25 awo niyesiga okumala eddakiika nga nga ali awo yeesiiga ayingira obuliri mukwebaka awo bati mukoonako jikira divorce nze nina ekizibu nze ninga battery ya mmotoka otekamu ekisumuluzo yankonako bwati nga omukazi omukadde nga nakolezeza dda kumbe naye kyeyali yakola ki kyeyali yayagala kati kyeyankola ekyaneewuunyisa pa yali muntu mukulu anjiira amazzi nenkaaba nimugamba lwaki onfukidde yes nze natuka ekiseera nga mba n'abantu bange nimanya nti kati ono ampayuka commission nekalawensi n'omwezi ekitegeeza nti gwe omugongo olirako ddala ku mugongo obadde nga obwira emboozi ezo nti omuntu ono bwati alya ku mugongo nze gumbeereddewo omugongo abamu ku bantu abambeereddewo guno omwaka omugongo gwange gumbeereddewo omugongo yes era very soon nja kubayo celebrating your back my back ngambe nti bino byenfunye mu mugongo ekyenjawulo kiri mukama wadde akyanyambe divorce ndi mulamu wekebeza nina we neegattira nga ffe tugenda n'oleeta omukyala oba oleeta bwoti omukyala muzeeyiwo ng'ava agenda n'owuwe nga ne mwesiŋŋanya mu kkubo muzeeyi atwala gw'oleeta omwana ayingiza muzeeyi afuluma nalyako n'omukazi y'omu ne taata nalina omuwala nga muyita Lilian nali mwagala ngenda okudda ku ssomero nga muzeeyi yamuwasa walyako omwana mukazi y'omu ne taata ngenda okudda nga muzeeyi yamuwasa Lilian wange kati nga namuyita ate maama kati nga ku makyampanga asibita no nolirawe nti Lilian yali mukazi wo taata wo namuwasa taata namuwasa taata yamuwasa kati nga kumacha bwozuka omuyita oti nomubuuza maama wamulekera taata wo namumatikani nga nsinga ssente badde nkugamba okoma ku myaka emeka okukoza ekigaati kyembuuza kikoma ku myaka oba just kunyuka tejyandibaddeko myaka kubanga mu buto eating manners table eating manners tekikubirizibwa kukoza mu mugaati naye kiringa wonagamba nti ebijanjalo biwoomera ku muceere n'akawunga nti omugaati guwooma mukozi kategedde nze nkozaamu omugaati waliwo yaŋŋamba okyakoza omugaati mu caayi kati nfudde ekinyuza kukukoza wekukoza bwoti nimugwamu ekipiisi olwala nakyo kiwuula kati okukiwuula wano mukuwuuta ate oba oyagala okiwuute nekiba kibabula ate kinyuma nnyo kiwunga okiwuuse kikkirira nga kigenda bulungi omusabyo kiringa okusika akagundi kano ng'olina ssenyiga
nze akantu ako kannemeramu nemba nina ekifuba sekawanda era bwenkola bunaawe ebyaddala okawanda okawanda nze nkasika nika naawe nenkamira tosinika binnyo ebyaddala akali kankubuulire abantu ebitundu 8 ku 10 bamira akantu ako ate ebyaddala gukulemye kyoyagala mugate nkubwe nze ngangulya gukulemye ate sikyogedde kulemesa ojja olwala essenyiga oba ekifuba kimala bana kimala bweba yalogezesa obuwomi bwako kulaba oti sigenda kakola sigenda kakola just nkulaga wekibeera kwala guno omugato tondaga kwala omugato gukoze bwoti ola omala gukozaye sagala ndindako ogulya sayagala kati weguwoolera sigenda kudamu gukoza weguwola bweguti n'okalya eyo testi gyofunanga okamize oli musiru yefu totegeera ebyaddala kati n'ogulya gundi gyofunanga okamize egundi yako akantu nze kyekimu era devotion simanyi nze nenkuba kwegatta akantu k'okumakyako ng'omukazi tannanaaba nga twekoze ekiro nemutanaaba netutanaaba nemusula nga mwewunyirira tusobola okunaaba naye nkugamba kano nemwekola lutu eyo esembayo ye bakutula buli omu naagwa gyagudde nemwekanga bukedde webukya kati nga bukedde awo mba sagala mukazi anaabe mba njala nenjiyingira ng'ekyalimu olugundi olwo awo ate ebamba allahu akibaru eyo njagala nnyo oyo olukejjekejje eyo nedda bannange ani byebyo ebintu ebiwoma ebasaba bye babagaana okulya ndowooza byo ebintu ebiwoma bye mutagezesangako kigezeeko omukazi mwekolemu ekiro ku makya tanaaba ogikeeremu ng'erimu akagundi ako kisobola kalinga supagulu walagamu oyo ng'agira bwati mwana tutandika okukola kati biki ebyogere ekisi kugamba ebitambi by'obulamu nze byenjagala biriwa nekisiru ebyo talina makulu si bya kisiru mu byemulabanga ebiriwu yadde ate munange nze ntera okukola sawuna naye nazuula mu sawuna kizibu osangayo omuvubuka wa myaka 18 19 myaka 2 abantu ababeera mu sawuna babeera basajja bakulu naye emboozi ate ze babeeramu ate ze zino n'ate ebafulumanobola akasimu omusajja aliye okitegeera batuuka eri ng'emboozi ebalimu oba just ndowooza akali akazikiza kabeera mu sawuna oli agamba kazatebanga Iwanti okunya n'omuntu mu sawuna naye n'afuluma ewero ntamati gwe badde onyumya naye kati nze ngambulimiza akaboozi ka sawuna ngenda lumu waliwo omukyala akula naye yali mukwano gwa maama wange alabera mukwano gwa maama wange yakuyankuza kaŋŋambe okitegera senti nakulira we naye era akulakulaba shawukolikola bwoti akulakulaba onaabasusu biki biki kati jojuzi wano ngenda mukasawuna kaffe kali eyo ngendayo kwota sawuna era nga ogambye nti mukazikiza mba temweraba tonyumya ebiboozi bya sawuna nga bebimanyi biba byakwekola nazina ekikazi nekikola wenti kati nga mpire naye anyumya naye tetwenneeraba kati tufuluma emufuluma mwenaye tutuula ne batuleetera akacaayi kana akalimu enniimu n'otunyebwanyebwa kati ali eri alina akakosi ke kaalimu nange nina akakosi kange eno tunyumya ndeeta emboozi naye agigattamu tugenda mu kuseka wano tuseka tukyuka we tuti nga ndaba yali azirise yaŋŋamba shopolo sigenda kuddamu kukola sawuna bannange ng'alabanga nze amulabye obwereere ogategedde ate nga yakula akulaba obwereere ng'oli muto yakula ndaba nikati anti nkuzi kati nsi omuguba ekigwo ayi ate era nze gyezi emyaka gyange egiriwa egyo bakazi bakulu nze nalayira bayitha wenze lwaki ondaba nti tontupiranako mu kkomera kale oyinza okumpulirayo kubanga omusajja tutambuliramu ebyo kizibu kubeerawo bbanga nga tutiisiddwa oba kusibibwako lisobola okuntomera saa yonna naye towulira kkomera nga linkutta embundidde omwana omuto nze njagala nendi omuntu njala nemba n'omuntu gwe mmanyi nti neera obukeera ku makya nga muwadde olubuto tagenda kunsibya
Okategedde omukazi omukulu tasaafuna lubuto wano Kampala nga tayagadde kati naye agwedinga mu nalaba n'agamba katono mwana gwe neebaka nayo boona omuvubuka bwampa olubuto wasobola olulabirira nti nedda katweyagale bweyagazi naye abaana bato balina excitement kati ate balabanga ffe ate bwinamu ku viewership serebu wakufuna oli serebu tokimanyi okyazizaani sebo tonyweza ali jemu kati jenkolako kyonna gwe wadde omanyi okyazizaani ndako ndi star kati ndako abaana babagwirako abawala bano abato mwe baserebu andi bayefe baserebu kanteke wansi n'omugati balina excitement nti yonsi buno obudde social capital abantu gwe balina abakazi w'abasajja akasimu k'omukulu kateke kusajja konsulako business osikera utambulira okwo otekako yateera obonzisi kwasa kwasa emmanja kuyikironi lindako kwasa kwasa kubanja ate kati kanzi kulage kwasa kwasa emmanja kati emabega kawo kwasa kwasa koletya eri ku Airtel kati ono muyage nanteerako emitwalo 5 wano olayo payment has been successfully anti eno message esooka okujja nga twanakulaga nti osi have received basooka kuzitema wezirwayo kati zino bamanja gide emyezi ng'ena bamanja kamukinana kwasa kwasa emmanja kamukinana ate kaluma okusasula ate mukajjayo kawooma newe nkafuna era wembasasula bwe buli watugeze banteedeko sente kusigaddeko siringi nga 20 nsasula mpolampola ku miliyoni naye buno obudde tekikyasoboka kuba wogiteerako ndaba you have been deducted anti message eno yesooka okujja nga twanakulaga nti you have received kati okumanya zange ziruddeyo bansindikira ne message ne baŋŋamba twanakubira simu nagamba tukumanyi wobeera bankubira naye kati balina message gye bansindikira ne baŋŋamba nti sebo gundi has been sent to mane bikoze bitya eraga nti nno gwe tosaasana okwewola wantu wonna ninga ono mukozijjayo zanguwa babeera batiisatiisa kati ate nze bankubirako lumu kwasa kiri awo naye waliwo luno lubeera ku app mukash luno bubeera ku app bukadawunloadinga nti emu credit kati akuwewewola bakukubira n'essimu aswana kukubira mwamisali fa bagundi tusaba osasule sente ezo olunaku olusooka awo ng'aweseewo tuze wiiki ng'emu kubali bajjayo sente omwezi ne guwera yasooka bali mukyadako abeera musajja mwamisali weewola sente zaffe mugundi bwe zitandika okukyuka tukusaba osasule sente zaffe okategedde n'asirika oguddako atandika kuba simu basana kuweereza message ejja teriko kigambo naye ng'eri bulanka ejjanga muzimu ogenda ogibikula ate bwoti ate ng'eriko eddaame sebo taata twakola sente zaffe negulubuza weekwesa ennyo tumanyiwo oli yakula essimu n'agamba bw'oba olemeredde osasula sente zaffe mu mirembe we shall deal with you spiritually dayira nzeteekamu eddogo yaŋŋamba tujja kudiringa naawe spiritually bw'oba wuliranga omanyi wala akaseera katuuka divorce nga sente zibuze nakola bizinensi y'empuuta nenkola bizinensi y'empuuta nasobola netandika ne miliyoni zalinga 6 nezigwawo jjukira buli muntu owedde ne bizinensi n'oba ogimanyi ate munnange simanyi busiri gyobufutandika olusinga amagezi g'abantu abali ebweru abakuwabula bw'okola bwoti nekola bwoti kati yenkera nga nange nsobola kilo 10 tebaziryanga zigwawo ez'empuuta antigera empuuta evunda natandika kilo ne kilo 2 mwezi ne kilo 25 nengula firiigi nga zitambula naye era si nnyo nga nina abantu bange koloni Japan wajja n'alyalyako n'abalala bakaleeta mikwano gyange ngamba kubira n'amasimu ng'omanyi bizinesi etandika divoshi nina empuuta jangu mpagira ekola buuti nojja n'olya osapoote ngaani kati ngezo kilo 25 wenkubira abantu bange amasimu zisobola okubeereramu mumbeereramu kategedde kati abantu bangamba nedda ezo sente z'oli star abantu bakumanyi suubula ekintu ekinene ogenda kukola nga ngenda koloni Japan nga nguza firiza bwanguza firiza angamba wagende wa salongo Japan nanguza firiza nanguza ne fridge nangamba naye empuuta yeetaga ice mugenda giteeka ate zino fridge zetuguzitunda ffempya ice ajja machine ejja zikuba nanguzayo kifiriji ekikadde yampa nakiwe nga kyo just ntekamu ice nentekamu empuuta yange salongo koloni Japan ekyanga nsobola kilo 10 ez'empuuta ne binali nkubira amasimu kolo tebakwata kati bannayuganda babinze nkubuulira wasuula kilo 10 oli yangamba wasuula kilo 10 noziteeka ku mudaala n'omuntu ayita waagiraba neemusikiriza empuuta yeetunda yokka
bagisuubuza gumu kitundu njitunda 2 nange nansobola kilo 10 times nga gumu kitundu times kilo 10 obungi bwe mutaba inaliko national zali ntaddemu tebali ako yavunda basho kigaba njigabirani ngemazo gaga okitegeera eyo ne tugiyuwa sente nezituka nezinzigwako kwera na capital sign mungi sente zemputa nezinzigwako nentandika kwikironi mokash anti wewola ku mikwano naje njikese tukwata masimu okategedde wewoze kuono wewoze kuoli kati nga sikyasa kubira devotion empire atano ndike mu business yakwegezaamu nze business jenjivu emirundi jenjivuddemu nenga leero siddo ogimanyi business gyewetandikira kandi nagamba abantu awane Kampala divorce abantu bangi bakola business kwebuzaabuza oyina agamba kankole business nve waka kati kiswaza kati tugeze ngazi otude butuze ohedde ku mahene tuganya oli serebu okola kirongo comedy ndi star kisebyeko ati ndi serebu divorce lwaki tochazizo yo kamera mani wo nonyumya noyo taina views oyo ne omuchaza ne mukola interview ne baganda ebanizo obutajiraba okategedde tuwe data tukulabe kati ndi star kikirize kigani kati gwe ngoli celebrity tosatula wakaawo oyo bamanyi oli abamu batula naye nze ndi musajja yagala okukola kimpulira nga tekijja buke kituufu nemba nkoze kiro era nsibe mu njunga nebase ngamba funye kasente kano mukama atuwadde abantu batwagadde bannayuganda kankaze nange mu business nange nkimanye nti nkera nengenda wano nentayiza bino byetukola obwaleero busokere nkyanga sitasobola kujja wano kuzinta abi sitasobola kushutinga comedy nkuze njagala mbe nga nawe ebisigo byange nange esolooza nendyako buli uganda gyeragete tumanyiiyo divorce business yantugamu wakola business muno nembuta ate business y'ebyokulya mbi aba ba restaurant abo baluna ba papazi bani emichiri bagiyuwa tebabagamba ne bagiyuwa ne gugaga ne baguyuwa boche bakola kale chenjawulo kiri nti nyama nga aba restaurant kankubulire asokwata nyama noje kama fridge ne wegaga bagitekamu ekirungo nojirya nze na restaurant je menya nagamye kujogera linyebe egudde basokwata nyama nga mvundu ngemazemo mwezi ne bagifumba ne bagikuba ekirungo nga bwojja tosobola kumanya kati business yo ebyokulya mbi ate ye business wesubi kubobo ogamba buli lunaku omuntu alya okitegeera gamba kankole bajja kukola ki nze nakola emputa nga buli mukwano gwanga ngamba gwe tumanyi kyotukoledde tumanyi tugendanga mu bungo tugenda kabuuso emputa ogireese wano nansana katuli eyo yasooka okusiŋŋamba nga nteka munyusudi kuva enagikatalyanga ku mputa yange terakumanya abantu babine mukubira esimu ne mugajanga nkuwa ey'obwereere era ayinza okuŋŋamba mpa amafuta agandete nansana wala kati business yakugamba atya mpa amafuta agandete nansana wala naye nga wali mukunsidde yangamba nga gushawa kino kyokoze tokimanyi oli wanjawulo you guys are innovative oli wanjawulo mbe nakala abasale tetwanga bavuka bayiya muyiya ate nze okunsuddi yakunsudde awalaba dayira wali abantu nga buli omusuddi yakola ensobi nze saga abantu bansuddiya bakusuddi yako nali nkyali mukinaawa bino era nga tutandika okubiriba nga sana kutandika comedy nti abantu bandabe biki ambira kukyalo kuba misota oshagero okya nemugani mutula imutulaawo bali bakuba oludo wano pulu memutula kuba lubozaawo bana bazanya pulu notandika bagama gundi nkutanye no wandike kinamba note mwa kido kidete kyebatema uyo wangula game 3 yokusatu ojimuta manongo nakubaka ebitano kati ngoso kunganya yo kumizongezi satu no mayenda lyaka ka komando kali 15 na kaongezi kali 15 unakolero kola ki nerugendo kati ntuka nengamba nene mbera je ndi munga nkula manyi wali abantu nga wepushinga nola bango ogenda ngamba nga nkula ngozi ntya nofuna chala ngo mita bashiri mga bashiri tanto business bashiri baina mu kasente wawe nange ngenda mu kidobe nenko ba bloka na kuba bloka saidi bwa muchina wano na kuba bloka nzezera kazi za nyimpa yokuba wafeteri bampi wallahi tulabanga ke kintu divorce ne wewe unyeje wachitanga tochiraba bloka zakola ki nze bloka za nyimpa wapate uli muteri bampi nzira bakazi abanganu lwa haiti yange mbasasira nze abana ninesu ibengendo kuzala bawanvu nze bloka za nyimpa kuba mukama wanansasira nenkola sente oja wanvu abana bange bote bagenda kukola mimi ochaine nesubiri okuwanvu teri mukulu akoma wano nze nkyakula eka tinatandika okulya ku bintu ebita bwalyanga ndi ebita kati buno bude blue band mukozesa nnyo ngenda mu sauna magumba gano gate nine subi tutomanya ogoba ki wanvuwa onze ngamba abakazi bana abanzule yanti shawo oli mumpi tukira n'ebintu bisatu ndi mumpi ndi muganda ndi musiramu nabulako kubeera wa masaka kati we masaka kyekibulako kyokka ndi weruweru bombo simanya tribe yange ntufu simanya oba ali muganda oba ndi munubbi wali abantu tamanyi waagwa fana n'abanubbi
Ani we bombo nekala teta tawanga ngamba Muganda atatu gamba jajjawa mutala mu Tanzania Sali Abdul Latif nega agaba Muganda agaba tuli Baganda kati sema yetu ibya ngentofu tukuba buloka kuba buloka au bashiri balina makasente tukufuna capital wa mitwale eji leta ebiri kitundu nina leta ebiri kitundu emitwale meka nitugamba tugenda kukola kimwene luzeno sente engedi nyina kolako entrepreneurship ku A level nemuga tutandikewo ekintu ekirinze okulisa abantu nemugamba abaana basoma ne wantu bali muwogo musike Isagede ndabira wala ngamba Shaufa Lolese akalego yakolako ku enti mondeta business skills zo ku somero nze ku ground biralamu nziteta ku ground ko yeka itisike muwogo kale fe tindawo tetwakola jukira abantu abasinga muwogo bamusika ku macha tetwasikanga n'ekiro ate mutya ati abali waliwo kwagala tulina ekirowoozo mbu nagaongeza ko kiringa nafunako ekirowoozo ekigamba buli company wane ereeta emirimu ereeta mirimu gitwala abantu bweru tukoleko ereeta abantu munda Nganja mbere umaye kwagala okuba wenjawulo olusi nakyo kibi omalizo okuza ebitakoleka nga tusiika muwogo mukusiika muwogo onako olwasooka abakazi baatuwagira divorce abakazi bikalayi mubiye wali twasobola mugo yali wa mitwalo ebiri mbasera bidde tusobola buto n'abaatu wenkuza abwerere tuguze sigiri kino ekinene tusiise muwogo kuma kyatwa kera 11 nga buli mwana ayitawo genda kusomera muzadde wa mugwira muwogo abavani bapakinga nga bakazi we bajja bannange mwebale kale mukoze ekintu kyembadde sibasuubira mulaba bana bavubuka kizibu kusanga muvubuka akola mirimu nga gineeno muli bakozi munjagazo bambi mwebale nakya mukole tugenda kubawagira muwogo nagwo otagezage nobera saa 2 nga muwogo akoze eki engamba Bashida abantu batwagadde tukozese kana akadde nga ffe tuliko ekya twasobola muwogo wa mitwalo egi teri n'omu yalya bana Uganda tebakuwa nzeka choval devotion ewo nkubire engalo nze ngenda ku stage ndema ku bendulu ne bakana ko ne Masaka omukazi najja ku stage napahaga ngabula kumfiramu nebo kola kikati ticha excitement twasubula mogo wa mitwale eji nga abantu batulaze control nako olusooka kati tugamba olwo kubiri kinaba kitya ate bagenda nga bayomba mukoze bichi ebyo sawa biri moga wedde tugenda kulya ki ningamba byo bali yaki oshikira sawa bicho mina bya kulya maka akola mutugambe tugule walala na Bashino kati abantu lazima kola ki bagala twalwawo tusobule mugo wa mitwale eji 5 mitwale 5 omumanyi ebifulusi kumpi kabaka kutiya ne tukera sawa 10 kuolo ntwakira 10 mu lwaso kabakera 10 ne tusala mugo olonga musobula wa natete ega tubera mu kinawa era kulinya boda ya lwasa no genda atako omukufe yasobula olwasigala ku ground olutayo nona nze ndi economic nnyo entrepreneurship na musoma economics mulina mu mutwe ndi mugezimu nkotidde tusobode mugo bamulidde okutiba mulya ne mmanya business ekoze eki kinzirako kumputa ekintu kyekimu abantu bansudde yakyusina ngamba ze buli Sunday letanga kilo 5 ewange yali ako week says kyusi yangamba ate kino kyokoze buli Sunday letanga emputa ewange ali ayina yembize najetako week sebindo za nebatama tebaddamu kugira nalwana n'emputa nze business kikyetankoze abantu bankyayo olwa business oli yagala leta kilo 5 buli lunaku yangamba kyusi buli Sunday leta kilo 5 wakati ngamba kati guno ngubaze nembala nti mansobola kilo 2 mu 5 5 zo ojozi obaze mu kitabwe kati waliwo n'abantu bakatandika business nafuna ekitabo agamba nsobodde omunnyo gwa 10 gundi 2 nga buli kimu akibala business ayina weetuuka ng'olaba ndabe kati watu natuka ku stage tuka mu business nga olabanda bobo natuka ekisera oba weri natuka ekisera ngeza muwogo eza kachumba alinze ngata bugasi anti otuka ngino sente zibaawo zirete ebirala onyo tuka ekisera ngo gino kwateza kachumba lete zisobole emputa nugamba emputa eweddewo ayi nagamba ngo mwana atema kitya tulese kira 25 gonna gaweddewo ne sente z'emputa ate ziriwo ate za kachumba weziri kati omwana ngamba antulabe emputa webajireeta tugitemako bino ebivaako ebyenda ebiso biki ebyo kati fileti esigaddewo oba asubidde kira 25 wasigala 2 naliko ku mwalo nga byayogera ndaba bimakinga ne byenkola ki ne bimanyi naye abaana abo bagezi wano mu kugitema ye ayina engeri gyagitemamu ye najja mu kiro ze nga 4 gwe nakulekera aloosi emputa yansala nasukana ne pampali kaundesa abakozi nga 8
nga bazekola ki anti nayo ka garden emabega bano ba mu garden bano beno midango netukwetesera nga nabagamba kati wamanyi ngenda bawanga ne off njagala nkola ekintu ekiri standard n'abakozi omulimu bagwagali mulemu kombo tugenda kuba busy natukwetesera nga nkozesa abantu abo naye ntukwetesera nga jala gyetemera abantu bakola divorce nakeera nave waka omuntu ateeka akakozi 8 natuketesera nga jala gyetemera ngekinemesa kide ekintu ekinti ate nadde nina okeera okuyirira ewalala okategedde ningamba kati nadda ntya ku kkubo nti emmenga nina okuba ku byenkeramu gye bemu ebirala nina ngenda tekisira netemera empuuta nga sifuna ssente kwe yali ku bakozi 8 ku bakozi 8 nga tuli waaba atema nange gwe yali agabanezi off nze yali agabanezi off era nze kumputa nyamunyamu yange nga ngenda nyimberawo engera nengisaavinga sente ye Kampala wanene oba toli strict oba toli abantu abero ne bebuuza lwaki papa Mr. Kimakula ajja n'akuleeta n'emmere ku wotudde anti aba supervisinga ayitwa saa kubbanga waali okategedde obulina okubirawo nobala emirimu gyo bagamba mbulwaki kikenya abira mu masajja agasulamu divorce katulayo ne business yo giveemu tulambo beera n'abakozi bakolaga baliroyo bama esaawa 2 ogenda kutuwanga obulanga kubyeyo nga busatu obugenze nga tomanyi obwo nga bukoze eki nga bugenze zinagamba wane Kampala tukolera nga utwaga mambo oli asomera bazadde kati tukolera abantu divorce akedde ku machavudde waka kati divorce ina family nzo boyino mukazi bano omwana kirabika kiti anga mukedde ku macho oli munjo omo mulide munyeddo imunjo omo wategedde omalirizo gamba kambe wonkoleki wano nabasajja ngakya nagenda ngagenze kuzanya ludo nadda akawungezi ngavudde waka nakomonga ina mune sente ye Kampala azanye ludo kiva Museveni agamba TV ne full can survive oyina akera nava wane waka nagenda kumata tunga au natula nga yambali na bulungi avudde otata nga ina abana basoma mimi mujagota ana abasajja bavuga taxi tajivuga muntu osanga taxi mugevugibwa badereva ngaba wala batusize boyogerere wala batwale na mago okategedde oli kati gojjano ngabo ochogedde nove mukono nojje boyogerere oyo nasigala ngazanya mukalugo nawe novuga lutu endala okitegera ojingize ekibuga ekyo nga bakikola olusi nga nno oli bakikola batya taxi oli ayinza baya jigabira omuntu omu ne divorce bakuwa taxi nze ndi mukwano gona nga dereva siina mulimu olusi siina na permit kati bovuga jovuze nokowo mpamu nenvuga ekiki babita bibaluwa nenvuga mu ekibaluwa nze navuga ku taxi kasubi nabulagala bamanya mbambuza wakola ko ku taxi mulimu kye gwesikoze oyabimanyi kasubi nabulagala munaku uzibona ba taxi zine enkadde nyenye wano wootera muggiya wano nga tewali kirabika akagero osimbayo kasimbe ayo nga wendi omumpi nga mpita kasubi nabulagala emisinde buli panya divorce eri mu Kampala njimanyi omanyi bachaba taxi bachasinza okumanya panya anti tebaba na permit kati olina okumanya obukubo bwoyitako nga teri basirikali nze jamu bwakwata nenda bo wa taxi nga agenda nga muteeka kero kati ulira nno lumu ngobererako wa taxi nako gye nali ngoberere wa taxi ndi mwene yafe yabo yonjo kumba wa taxi ali annyuka navuga kati jamu yali akote jamu yakwata ningamba bano nga bavaako nange nengoberera nga ate nkimanyi baba ino baba kolaki balina okutuuka bagukira ako komba oli atwala mu parking nenvuga ngenda okudda nga ate nina okudda mu jamu naye jamu wakwatanga nolaba taxi bwakyama bo bakola amakuba watali kubo bakolama ati baba na permit kati oba olina okuzuula bupanya nze emirimu gyenkoza divorce kankubuuze shawa wasoma n'okuma mu kirasi senior 6 nze wano wendi nzukirizibwa okwesimbawo ku bwa MP nsobola okwesimbawo ku bwa president w'eggwanga wasomerawo senior 4 nagikolera Alliance High School Nansana senior 6 nagikolera Wamala Butambala ewa Najibu Kivumbi oyalimanyi ngando SS era abangando SS abera ba obi bange ne ba ogi bange nena labire yennaku ati walabo tye ennaku kusomera nze ndabye ennaku obulamu bwange bwonna kye kyali okusomera ngando nali mugezi kama yali yantaata nali mugezi najja nga nsoma nga nfuna basale
so ngando nakola bulungi senior 4 ne bampa basale bwe bampa basale naye kyekitegeeza nti bakuwa basale buli kimu kimwe ligina kikola ki requirements n'ebirala mbamu n'obusente obujjango omuzadde alina kukwata mu musawo ye ate gwe bawa basale tolina kulaga nnyo bunafu gwe batawa basale asasudde fees azemazeeyo obutawo bwetaagisa bulina buli kimu akiyina muzeeyi wange atuuka ekiseera we nali ngenda okukolera senior 6 mayinza taata wange oba nkyogere ntya yali anyeenya ensigo taatawo Allahu akbar kabira kitawo ng'akola ate mulema mulema atya mulema aliko obulemu mulema naye atambula ate era bw'aba ayimiridde oyinza obutakimanya naye guno kwalwala puuliyo kala akagulu katono kano wekatekataatawo tatulaba simanyi akagulu kano katono kati kalwala ola guno omukono gwo guno ke kagulu ke tata otalaba bintu bino bannange abiraba oli yanvaako kati okugulu kwabaki okugulu kalinga kana akagulu ke kalinga guno omukono gwange alwala pooli naye akuba ensigo abalema abazina tata oyo alwala pooli bamuzaala naye gudi goshi tewesemberezanga mulema abalema bakuba ensigo kati taatawo tutuuka tuli mu senior 6 ng'alina abaana ba senior 8 abaana abatudde senior 4 baali 8 ababe mu bakazi ab'enjawulo abaali bagenda okukola P7 nga baliyo nga 3 senior 6 nga tuliyo 3 era ku Butambala ku mwaka gwe gumu sijja kugamba mbu teyalina ssente naye yatuuka omwaka gwe nalingenda okutuulirako n'ajaminga alina gwe baakazaala alina omukazi ali olubuto tata wange alina abaana 38 otidde alina 38 ate nkiwaayiro bbayi naye ali olubuto taata wange senga olimba enfuneki lunaku bamuleetera omwana anti naye yali mudongo koloba omumanyi koloba amasanda ganemeseza okulya fene kuba abakazi bo tebalina giravuzi ez'abasajja zezesomba ez'abakazi zifaanana zitya fene butwa yali maneja we ono yali maneja wa Muyimbi kati amirise ngendo kazibwe kapo bamuyita Sali Abdala Tifu yalina ekibiina bali bakiyita balema tubebbere taata wange yalina saponsa yafunako ssente mu biseera bye n'atambulako nagala ne Korea n'amitinga Kim Jong-un ng'akyali muto taata we nga ya president n'ebifaananyi abiri n'ekasiba twewanirako taata wange kati yali serebo mu myaka gye mu kadongo kamu kalukya ng'alina ekibiina kiramba bakazibwe kapo bonna abo kazibwe kapo muleseko example lwansonga abo nze nabalabanga ewaka oyo amirise ngendo abataata wange okitegedde bakazibwe kapo amirise ngendo Matiya Luyima nze abayimbi akadongo kamu mbakuliddemu bwasoba tebanzijuka naye babanya taata wange baba bamumanyi kati nkuze mbakola ki ataata bo baba bamuyitaani ye bali bamuyita Tiifu ya Abdulatifu kalina omusanga bamuyita Tiifu era naye alina ennyimba ziwadde tezaasala lwera taatawo yayimba ne bigaana n'asalawo naye ng'azirina ayinake yayimba nakedde bombo nga nambula kuba eŋŋanda engeri gye maze ebbanga nga neno ntawuka n'eggita kitange yanfaako samuzikako nalaba ekintu ekyo kyampisa bubi nga noonya sente ne tuzinza obutawetwa nererentere mukyakale mudigide musanyuka bange kuba obulamu tulina bwakekwa abanyamu enywere magombe teribidde oluyimba terwasuuka matugga terwasala n'alabanga ebyokuyimba ayimbye biganye okumaneginga kati awo femu gye yafuna n'alya buli kiramu mwe yazaalira ffe ndowooza omukazi gwalinamu abaana abangi ye maama wange tuli 3 bano abaana buli omu ne maama we buli omu ne maama abakazi 3 nga 8 tuli 3 mu 8 abaana kati ffe tuba tuli 3 mu maama omu abaana 3 mu 5 abakazi 3 mu 5 abali abangi 2 omu 2 ffe tuli 3 tuli balenzi segedde abasigadde bonna 2 omu 2 osegedde kati yazaala kati tutuuka nzo maka gwentulirako senior 4 sente yazina wonawonaawo mu kuzaala nga sente yazina kwendonga era agikuba era tali bubi ne kati okutwaliza wamu naye ekintu kisitaani kyajja nti fuyinza wena tulira senior 6 olina tulira senior 6
yayinako abaana banenge gye beetuuma mu classes ono ali mu senior 4 oli ali mu P7 at candidate classes ate ayina kuba n'abatali mu candidate classes bonna basoma nentuuka nga ne requirements sisaazifuna ku ssomero nalabira ennaku ebutambala nga ndi mugezi mu kibiina essomero lintunuulizaako amaaso naye nga saafuna requirements siba na ssente wadde n'ekyokulya ne bangoba wabona obusente bwetwali tulina okuwaayo awo tuwadde nga tugenda kukola senior 6 banasinza abatumatumaawo baazituuma ssente nenkubira muzeeyi ne mugaa tata bangobye nagamba eno teri pulaani naye dayo bagambe tujja kunoonya wiiki ejja inanga nyaaka akantu nja kunoonya wiiki ejja ng'akusuubiza lwa mukaaga lwa nsonga lwaki lwa mukaaga kivulu si kivulu olwoza bisokola senior 6 nga yagwagwa dda takyayimba alya ku butale bwe alina obutale bwasoloozaamu awo naye olw'omukaaga olwo alina akasente keyafunanga ewa Mandela ono wa City Oil essaawa olusoke lwava dda oluseke lwava dda kati muzeeyi wange buli lwa mukaaga alina okugenda ewa Mandela amunyumiza eyibadde mu Kampala amwe emitwalo 4 nga muzeeyi we mulimu ne kati agukola buli lwa mukaaga nga tuli mu interview wano buli lwa mukaaga Mandela alina bwatuula ku City Oil awo kafe Java ne batula ne muzeeyi n'amuwa essaawa ezi nga muzeeyi amunyumiza yamunyumiza eri era muzeeyi yatukanga n'ekiseera n'atugamba kati bannange ngenda wa musajja naye kakyakatambula ng'abuuza fani alinawo emboozi etambula kubanga kyatuka ekiseera ne kati Mandela ne waaba tali mu ggwanga taata agenda ku City Oil ne bamusayiningira emitwalo gyaga agemboozi oluseke lwava dda zigeza nti oluseke tetutandikidde ku jasife tuli ebintu omulembe gwaffe tuli mukiri ebintu tubimodernifyinze n'oluseke lwava dda angamba ninde olw'omukaaga lwa wiiki ejja tugamba tugenda mu bibuuzo ekiseke twali tubula bibuuzo amazzi tugenda mu bibuuzo ne makati muzeeyi ne wana baafunye ssente ezo azitunuulidde bangi bwe nali nkola entrepreneurship twafulumanga essomero ng'abaana ba int mufuluma ne mugenda ntugeze ne mugula eŋŋaano ng'eyo ne mukoma ne mukola project munda mu ssomero ne musika ne muguza abaana babayigiriza how to manage businesses kati tulina omukyala ge twasuubulangako simanyi bamwogera erinnya mwogere bamita Nannyengo Aisha bamusuubulangako ebintu ali ebutambala simanyi oba akyali yali mukyala mukulukulu ng'alina wholesale business asuubuza kakati we bangoba ngamba nze ngenda kuddawa nzire wakasiina ne transport mwenyini siina amasomero ate galina akantu gakola bakugoba bakufulumya wabuli wa gate osegera mpozi ng'ona omusomesa mukwano gwoba abaana n'akuwola ssente bagabugamba biyiggo osegera baba timwe nagira muzadde wajja kuwa ssente nze nemanya ne transport mwenyini antwali wakasi mulina neetaaga okusoma nkoze ntya ngenda wa mukyalo yali mukwano gwange nnyo mukadde yali mukulukulu yali myaka nga 35 mu kaseera ako 35 38 kati nze buno obudde emba nnyingi dda 24 25 24 awo ani ayingira 24 nawezeza 24 bademu 23 nze ndi muto gundi yenkuzizza ebeddala divorce nedda ndi muto sigale kale katudde ku mboozi omukazi ogenda omutuukayo omukazi oyo nagendayo ngenze kwewola njala mpola akasente mugamba densa wanyambiseyo akasente bangobye namuzeeyi wange asobola ofuna sente ku lw'omukaaga baana bazimpadde ngenda zikuwa nagamba bannange nga olaba sitooka eno namunawo bisoma munnange ebintu bino byakusuubula kati wenkuwa ezo sente eba kumpi zijjemu kapito yenna nenna akasente kensuubira wano nga ku lwokubiri oba osuugira ng'obeerako wano nja kukakola ki nja kukakuwa ogende saavaamu shawufaalu nga mpita shawufaalu watu yayitanga erinnya lyange nze shawufaalu nga mpita shawufaalu nga nkwata omugugu gwange kesi nali ngireseeyo ku ssomero bagange n'obwoyo obwalimu nga nteeka waka edduuka lijuka kati amaduuka gago mu kyalo lino liribeera edduuka eno emmanju maaso emmanju yewaka nga nnyingira nga nteeka bintu wakasaafuuka kufumufumbo gayitira wayingira mu maka wayingira mu dduuka natandika okwegatta nga ndi mu senior 4 otandika otya okwegatta okukola ebyabakulu ebibi okukola ebibi ebiriwo ebibi twabiyitanga bibi sompyo ekisododo kati mu senior 4 watandikira kwani abo byaffe byali by'abaana baana n'abaana kati senior 6 ndi ebya ddala otya serious anti Nannyengo yampasa
oyo omukazi omukulu yangamba ina naye sente zasubira kulokumeka yangamba sente zennawo buno obudde bwenzikuwa mbanzi gyemu sitooko yenna nenange wakasente kensubira kulokumeka beera wano oleme kudda waka nze nja kukuwa sente ezo okole ki nga nnyingira waka nga olwatuuka nga soka jemi manju alinamu omukozi muwala nga bampa ebyokunywa n'ebyokulya nga mpawo okwebaka yangamba neebake kisegeera tiyamba kisenge kye mu kusooka yamba kisenge ndoza ky'abaana be tebaaliwo nga nsula awo enkeera nga ngamba jangu tubeere eno gwe muntu wange oli muntu mwenene nayasikamuneŋŋamba omukazi antwala mu kisenge kye kiki naye nali shaapu nze nali shaapu neŋŋamba agenda kunkola ki kaŋŋende nga nsula mu kisenge kya mukazi abakazi abakulu abo bw'aba agenda okwebaka nze nali mmanya nti tebeesiga bizigo budde bwa kiro balina ogwomuze asooka n'anaaba nali neebase n'agenda mu kinaabiro n'anaaba n'akomawo neyeesiga ekizigu nga yenna agonda omubiri bw'ati balina obwobwebyokubeesiga akawuuwo ng'omukazi agonda ng'alabika bulungi ng'anyirira nga mukulu nenga ate nga mweru abantu abeeru bakweka emyaka ensirika nefuula yebase naye nga ntunula muli wendi neyeesiga okumala eddakiika nga 3 ali awo yeesiiga ayingira obuliri mukwebaka awo bati mumukoonako jukira divorce nze nina ekizibu nze ninga battery ya mmotoka oteekamu ekisumuluzo yankonako bwati nga omukazi omukadde nga nakoleezezza dda kumbe naye kyeyali yakola ki kyeyali yayagala nga ntandika kusaaviisa kati ndikuwamu akafaananyi kati wamukoonako nakola atya nasembirira ddala bwati kimwita kadolingi nasembya ddala negutabuka ntandika okukankana muli nayina oba nayina kizibwe jukirazo nalyo omuto bansikanga ensigo ewaffe basika ensigo ebya ddala ate ensigo zaki anti kati zino ensigo bwe bazikusika nga abakazi bwe basika biri byotegedde feeri ewaffe basika gundi ezo bazikusika ofuna spam enlargement ziyingira ziba nnyingi nti nze newemba naakamala okuddamu dakiika emu lwaki abasajja balwawo okumala abasajja basika ensigo lwaki abasajja balwawo okuddamu nti bwamala okumala alina osooka ate alinde spam zikole ki zikuŋŋaanye addemu ayimi kati nze nkolera mangu lwa nsonga bansika ensigo spam zange ziringa buugi nze nina kisero kiramba era abadde abaana bagambanga mbu oyo alina amaggi agooca obuugi obwoca bakusika ensigo ku myaka ebeka batali bakusika ensigo nga ndi myaka nga ebiri sibya kintu kikulu kati gwe bunobudde nenzi kusika zibaluka oleko omupiira ogubalusa omulundi gumu kati buno buli guna kusika ensigo newoba okyagala okyazibaluka balina zisikanga ng'oli mwana muto bafuna omuzigo waliwo noyiddagaladagalawo ne baliyenga ne bakwata ne basika kati gyezikoma okugaziwa oba ne sipamu zimungi noba wakamala oddamu mangu kati ng'ogwa ku kikazi ekyankola ekyanneewuunyisa kuba naye natandika dde ebintu kale ebyokukola ebibi naye nga mu kubikola nze nga mmanyi bino ebyaffe eby'abaana abato kati kyeyankola ekyanneewuunyisa kuba yali muntu mukulu anjiira amazzi nenkaaba nemugamba lwaki onfukidde agamba nedda sikufukidde buli musajja yenna ayagala amazzi nemugamba lwaki onfukidde naawe nze nga simanyi nti omukazi abanaki n'amazzi nanfumbirwa wiiki ennaku zalinga 3 awo ninda sengalengambaamazzi yanjira amazzi nenkaaba nga twegatta nga gabuguma nga gwoja nengamba mukazi ankola kikino nenkaaba muzika nemugamba lwaki onjirire onfukira lwaki oba onfukira kati ngenda kusula mu nkali nangamba nedda si nkali ago mazzi ojja kubiiga ndoza akimanya ndi muto nanpewiita nangira naye ekyenjawulo kyeyalina yali kadde naye ng'awoomaanimo yali awoomaanimo ku myaka gyo ng'oyawula test nali mbikozeeko yali awoomaanimo myaka 38 namu bw'atuula my brother namu bw'atuula ate mu buli sitayiro jukidda wabangayo obutabo bwabulabangako ennaku zino tebukyaliwo obulagazi sitayiro era wannange kale guno omulembe gwonoonese gwe tulimu tegunaakwonoonekanga guli omulembe abantu balinga awataliwo tekinologi naye ng'abantu boonoonefu zinawandikirako omuwala akabaluwa ak'omukwano ne mugamba omala okukasoma kayuze bwe yamala kasoma n'akatereka nali mpandiise obugambo nga bumunyumidde endowooza kwedde twalabanga obuzannyo kwaliko ebiseera ebyo second chance man of my life kati nga oba wandikira omuwala story
wandika n'ogatta obuyimba n'obuzannyo obwo. Sarah, it's me your love Shaufal Sally. Please love me till morning comes. I will love you when you give me a second chance. Till morning comes kazanyo. Second chance kazanyo. Please be my inner, I be your itcher. Okategedde n'ogatta obuzannyo. Kati omwana we yakasoma kamunyumira teyakasuula. Tata wange chairman yankuza nzati sakwana tata wange atanzalira ddala nakula na mulala. Tata omwana we mama we yakalaba nga ayita chairman bankubira mu Stenson y'emiggo. Batya anti onyono omwana wa chairman ayonoona omwana w'oli omukyale amuyigiriza ebyekikulu ne banjalawo ne bankuba nkuzaayo emabega. Omukazi namala okufumbirwa wiiki ng'emu eyiseewo tutuuka okumpi tunatera okuyingira olw'omukaga muzeeru yali angambye okumpa ssente nga mpa ssente muzeeyi nanzirayo okusoma. ate omukazi omukazi yasooka okumpa ssente naye saasooka kugirayo ku ssomero. naawe obufumbo bwakunyumira? Byanyumira muzeeyi naye naasirika ssente ne kawera nenzirayo ku ssomero nenkola ebibuuzo n'ebyeggwa aye nempita bulungi. Bwe twamala ebibuuzo nga tulina okudda ewaka saddaka nadda wa mukazi olidde yonna nenjimala eyo ng'oli mu bufumbo butukuvu. awo ntandikira okwagala abakazi abakulu nti omuntu gwe nasookerako okuloozaako ebya sirias yali mukazi mukulu era divorce nze ngamba nnyo abazadde temusembereza abaana bammwe bantu bemutalina kukakwate nga teba bakulu. Mbuuza nze ntandiika ntya okufuna akakwate ku ebyo ebintu. Nze bwe nabeeranga ewaka mama wange mama waffe yatukuza nga tewali mulenzi tewali muwala nga tukola emirimu nze nga nsobola okusiimuula n'enfumba nenkola emirimu nga ninga muwala. Kati twalinanga abakyala baabeeranga embuto ku mizigo naye nga abakyala abo banneeyogerezaako nnyo. Bannange maama Shaufalu olina engeri gy'otendeseemu ono omwana alinga muwala kale nze omwana singa abadde wange singa omupa amuwolede. Kati abakazi abo natuukanga ekiseera nga waliwo omukazi yali lubuto wali mutama Majjawuhala nga ssebo omukyala oyo olubuto lwamukyaya bbaawe ng'ayagala nze. Babiina nnyo ebyo ebintu abakazi ab'embuto. Nze omwami tonsembereza naye nze njagala kubeera na Shaufalu kati ate nga n'omukyala tasobola kunsubirizamu nti nsobola okukola ebyekisiro ne mukazi we kuba alaba ndi muto. Omukyala oyo nga n'ebizigo nze mbimusiiga wamala okunaaba n'atula kabalaza bw'ati nampita Shaufalu jangu onsiige ku bizigo. Kati awo mu kusiiga ebizigo bw'oti jjukira bw'osiiga abeera mu kaleesu nga muneeno kati nze nsiiga ne ntwala emikono mpaka ku matako nenkwatako bwingi. Kati awo of course otandika okufunamu obukaba. Nze ngamba abazadde divorce n'oba olina omwana naddala abaana abalenzi temubasembereza abakazi bakulu. Abakazi abakulu baseegu divorce abantu baseegu. Nze bino bitubinyumya oli asogamba nti ebintu byonyumya ebyo bisobola okukosa mu maaso eyo lwakyerere munonya views nedda bino ebintu bituukawo abaana abalenzi bakuluusanyizibwa. Nze kati kukwali kunkuluusanya nti tebaali tebankuba ne batandika okundaga ebyobukaba ku myaka emito. Okitegeera omukazi n'agenda muli ku mizigo siva nze newala nnyo n'emizigo divorce. Omukazi n'agenda ku mizigo n'amala okuva mu ttooyi n'atula ku gundi bw'ati n'akola bw'ati nga tali munnika. Kati nze nalabanga manyi bambi kisaanyi. Omukazi omu yali atudde ng'akoze bw'ati nenzijja mangu n'ekikwata bw'eti nemugamba olina ekikyanyi kumbe nkutte kati ate we namulaba yeekanga bwekanze n'afuna obuki n'ayingira mu ngamba Shaufalu sooka ojje nennyingira koza ki ekyaliyo. Okategedde omwana wagenda kulaba oli alowooze nti kiri kisaanyi kozi mulimu abaana bakola nga bali protective naddala abaana ab'obulenzi. Nze nalowooza nti kisaanyi ate nga mikwano gyange nzanya nabo naye nga nzanya n'abakazi bakulu ku mizigo. Ekyo kikyamu divorce. Bw'oba olina omwana olina settinga boundaries. Wano toyita ne woba ofunye omukozi ewaka nti tulaba obutambi bulaba omukozi ng'ali ku mwana amwebaseeko ebintu gyebiri. Kati nze bankuluusanya nga ndi muto nga bankozesa ebyobukaba naye indirectly nti agenda kuyita Gabi jangu onneebakeko jangu onsige ku bizigo. Oba oli byabukaba byennyini gwe kati nkutta omukazi olimu osiga bizigo divorce bw'oti ng'ali mu masaaji naye ng'eno naawe bino oliraba likalu ate lyeru mazima ddala naye era nga bwe ntwala engalo nange mpisako bwe nti mumpataanya ate wano wakati wakabina wabaawo engeri y'oluzzi nga baseerera kati gwe naye bw'oyisaawo engalo zigendera ddala okategedde. Kati ng'ebintu ebyo nga bankuluusanya naye nga sirina we ngenda kuloopa bankuluusanya. That's why nagala kati bwe ndikula ndibyogerako abazadde abalina abaana bayige. Naye kati gwe abakazi abakulu tobavaako saaba ku mukazi mukulu budde buno lwa nsonga anti nakugambye
omukazi omukulu ffe ku myaka gyaffe wano wetuli oba nze nga wano wendi nyinza obutasobola kulabirira muwala kumumala kumufunya buli kyayagala abawala b'e Kampala babbeeyi agala akola enjala za mitwalo 15 akola obukowe buli kimu kye balina kiri pulasitiki buli kyayambadde ku mubiri kibira pulasitiki abakazi abakulu tebasaba instead beebawa batuwaayo batuwokyayo omukazi omukulu devotion oba weebase naye nga bambi kati nze mbayita ba client nga client woomwadde service ennungi akuwaayo ka commission yes nze natuka ekiseera nga mba n'abantu bange nimanya nti kati ono ampaayo ka commission ne ka allowance n'omwezi ekitegeeza nti gwe omugongo olirako ddala ku mugongo obadde ng'obwira emboozi ezo nti omuntu ono batalya ku mugongo nze gumbeereddewo omugongo abamu ku bantu abambeereddewo guno omwaka omugongo gwange gumbeereddewo omugongo yes that very soon nja kubayo celebrating your back my back ngambe nti bino byenfunye mu mugongo ekyenjawulo kiri mukama wadde akyanyambe devotion ndi mulamu wekebeza nina we neegattira nze devotion ninako we neegattira season gye neegattiramu taata wange ate nga ndaba ambi yazimba bu boys quarter yena alina wali amakafa tinange yazala abaana bangi yakola boys quarter yena abanga amakage gali wali waline mukyala gwe alina mukaseera ako benagenderayo nga ffe tugenda n'oleeta omukyala oba oleeta bwoti omukyala muzeeyiwo ng'ava agenda n'owuwe nga nemwesiŋŋanya mu kkubo muzeeyi atwala gw'oleeta omwana ayingiza muzeeyi afulumya nalyako n'omukazi y'omu ne taata nalina omuwala nga muyita Lilian nali mwagala ngenda okudda ku ssomero nga muzeeyi yamuwasa walyako omwana mukazi y'omu ne taata ngenda okudda nga muzeeyi yamuwasa Lilian wange kati nga namuyita ate maama kati nga ku makyampanga asibitano nolira wenti Lilian yali mukazi wo tata wo namuwasa tata namuwasa tata yamuwasa kati nga kumacha bozuko omuyita oti tano mubuuza maama wamulekera tata wo namumati kali ngansinga sente abakazi baagala sente ekyo kyekyaza ku baana abaki abato singa yali mukazi mukulu aba yalaba ogamba otya osiyeta maama naye kamutunulira wenti yambula omukuba olugalo omukutu ninga sisobola akyaliyo Lilian simanya kyali kibaafu ate ne mukwano gwange Bashir naye yamala n'akikwabulamu kati Bashir ate yamubba ku taata lindako ne taata bamumubbako omukazi taata gwe yakubbako ne mukwano gwange yamala naye namubbako kati nga musanga ate wa mukwano gwange nga kyekiriwo omwana nanunulira wadatumu abawala b'e Kampala bakalu divorce osomwe bakako leero gwe n'omusanga ng'ali nange gwe ne bikuggwako ye ng'alaga tebimulya kati bye baana gwe mulembe gwe tulimu nti omwana okuwa sex it is cheap kaboozi kati ate ne sirimu ali mu baana bato buno obudde tali mu bakulu kyekyenjawulo ekiri ku mulembe guno nti ebibi biri mu buki biri mu bavubuka tebiri mu baana bato tebimanya biri mu bavubuka tebiri mu bantu bakulu kati omukazi gwe wali wafuna taata we namukubbako Bashir n'amutwala ekyo okuva kulo ne ngamba nze nvudde ku baana abato muzeeyi nankwata nantwala emulago ne bankebera alaba oba nina siriimu nga ndi mulamu n'agamba bino ebima byawano bifo nga ye amanyi bantwala ku keesi ng'olwata lwaki alumiza nti oli mulwadde nga nsomba emisana n'ekiro takugambako ndi muvubuka nkuziika Mwisinganya. ekibi kiri kino ekibeerawo muno mukuyisinganya mwe bakutwalirako omukazi lwaki ngamba nnyo divorce nze wano nsaba Katonda wenkira ku makya nenfuna family omukazi gwenkuteeka ku makya nenteeka ewaka family yange ngiprotecting embenga nze maama wali taata wendi divided days abaana bakula bubi balina ebawabira nze wenagenda ewa taata navako guidance ya maama nentuketira nga sirina ntwala wetwala wekka netwala nze kamuzeeyi talina kyakola ki kyaŋŋamba awo we nayonoonekera olwedde bamaama mulina bangi bamaama tulina bangi ogenda kuŋŋamba ki muzeeyi nga nawe ova kuleeta ye nga n'obudde naye abulirawa komawaako agenda ku makya okategedde kati omwoyo gw'obuzadde gumudiramu ng'alaba kisusse ku kyalo nga bamugamba omwana agenda kufa okategedde aye n'ekyamuggyako lumu ekyamugja enviiri ku mutwe olunaku lumu naye n'akawala ke naleeta nga wengaleeta yali yasuze waffe mu muzigo ogumu muzeeyi taata kati ndeeta akawala kaali kanyankole nali nkasekula naye nga kakaaba kaali kamanyi kusikina bulungi kagamba muzeeyi ng'ali ate siringa teyatuuka bulungi
Checha in fact olunaku lwo lyave waffe n'agula ewalala. Mzee. Abaana sigenda basobola n'ava ne ku kyalo n'avaako. Anti nasekulanga ali mu muzigo. Yabalekera emizigo. N'agivaako n'agenda n'atuleka ku kyalo. Nasekulanga yali mu muzigo guli nenga kana kakaba. Ngolo kakabiraki. Mbulu nkatta. Katoni mbozi yo gye tulumya. Ezimbye etya abantu. Ezimbye etya abantu. Okuddayo ku bazadde. Nabagambye abazadde. Tolekere omwana wo. Naddala ow'obulenzi. Abantu b'otalina akose. Deka n'abantu abeesiza ku baana bo kulowooza nti babaagala nnyo. Abantu balina ebigendererwa eby'enjawulo ku baana baffe bye tutamanyi. Nze kambeere bad example mu society. Njigiriza abazadde abali kozesa wali yonna nsofuuka omuzadde. Sina kindi okubanga ndi muzadde. Onaye ku mwana tomanyi oba. Byombi bisoboka. So okubanga olina n'obutaba byonna bisoboka. Byonna bisoboka. So abazadde woba olina omwana parenting kintu kikulu. Abala babiri abala abanyankole mufune ndi bote babimanyi. Ebyafe yabaganda bagamba ozita. Abaganda ate abaganda basudiya ko nafuna kairo omukazi yali mukulu. Ayingira emyaka ngana ate nga mpulira mbona namwandu. Olwamuyingiza wenti. Naye sinamukwata mama nze. Onse mama nimugamba mukwano sinna kukwatako. Bebuyayi bw'abakazi abaganda. Kati bali abanyankole they don't know how to pretend. Tebamanyi kati bayiga biyigi. Yebo namukwanga nasukana olema kubanga okola nukano opozinga mukobote notunulira omuntu awoza segera kati ekyo message yange ereta divorce abazadde abaana atutulekera abaana kwaguno omulebe tuliko divorce abantu banoonyeza nnyo ssente nti otuuke waka mama akola taata akola nga lusi ne house girl aliwo wa party time ajja nayoza engoye n'abafumbira naye n'agenda abaana ne bakula nga tebalina bantu babeera nabo ku mizigo mumuleka abaana abo abantu abatakola abakyala ababeera ku mizigo okwo kubagenda okugiriza abaana bammwe eki empisa embi wiba bisiyaga abasajja babeera ku mizigo abatakola bagenda okujja abaana bayingiza ebisiyaga so abazadde kale n'obwoba okola bwekiba siki noonye omwana mukwate what mind kati ngako na holiday bada saa kusoma holiday mutwali wa mujajjaawe temuleka abaana bakaboka abaana abawa amasimu divorce abana balina internet wakati zi wifi ziri buli wamu omwana abira ku YouTube tomanyi byalaba nti abazadde baffe bennyini tubeera tuli because of our parents ukategedde besude gwa nagamba nze before nga sinawe kwebagula genda wa taata eno je nali enansa ne wa mama taata gwe nalimbya naye yali amplanningira genda China kusoma masanyalazi wenne wagula n'engende ne wa taata anzaala ne ntuukayo life je nasangayo nasooka nenjagala lwa nsonga eri nali planned sana kera ku macha yoze ebintu byemmere soma ekitabo samba ku mupiira naaba natuuka eno nga tekulisse okola buli kyoyagala yemmere ebagifumba n'oba nga toliyo tolya ayi ojja kubiraba mu comment section waliyo amaka nga bafumba emmere bwe bajjula nga toliyo tolya simbu temala abaliwo bali ekibamala ekiriwo kyekiriwo nze muzeyi wange yagamba wengula kiro ya sukali temala wengula kote emala kati nkole ntya wengula akasawo muna kubiri kabaka weddewo anti bafumba ayita akasawo ka sukali buli mwana anye bijeke ebyebi ne baba okota anywa kitundule munako leki anyi muzeyi ne kimu confusing kati fe twabirange wakanga bafumba kiro y'omuche tusojjiri abantu batano bafumba kiro 3 basojjiri abantu babiri kitegeza ino kiro emu abatano tebakuta kabaleese 3 buli omwali akimukola kuba kiraba mu bungi kati bafumba koza balayi bafumbanga webafumba n'agiteekaawo emmere gwenga wotawuluzaamu bwoti ogenda okuddusanga amasuwaani era twabazanga ffe ewaka ffe twabazanga bubaza nomanga tebali kufumba n'otuula toseguka emmere kaso gyange etanze okubeera nga bwe kasitola buli nga akumye ekibiriiti my blaza omba sigenda kuva waka woviiragwo toba togenda kulya anti okolamu togenda okudusanga amasuwaani nga makalu kati ffe embeera gye twabeeranga mu waka kati obulamu butosobola kungamba nti omuzadde nga tomanyi nakumanya oba omwana we yalidde nze nno bino byenjogera mbyogeza na pain kwate byanyumira sibyogera mbu ndi excited mu byo oba nti mbonna kye nnoonyamu but obulamu obwo gye buli family gye ziri bwe zityo
Okitegeera naddala abasajja abagenda bazaalazaala era nze devotion ne promise nga neŋŋamba muzeeyi wange abaana yabazaala si kivumirira ekyokuzaala buli mwana n'omukisa gwe that is okay nze devotion omukyala yenna gwe ndibeera naye ningira ku makya neŋŋamba nti mpasizza Naluko nze Naluko tuli Bankima kampa example nti mpasizza Nanteza mukyala wange ye Nanteza oba ye yaani nga gwe nnina ne wali nkola ebibi ku lukumi ndimusonyiwa nsobola okumukuuma nga ye mukyala wange lubeerera tuzaale abaana nga bali wamu diversion mu kuzaala abaana ab'enjawulo nga buli omuntu amanyi gyali kibi bakanya kugamba nti omwana waali eno omwana waali kati nze muzeeyi wange buno obudde ye muntu ayinza okufa Allah ansaasira kyogerako si yakireeta ne baleeta abaana 7 ku lumbe munaabeegaanirawa nga bo batembamanyi nga temubamanyi nabbamanya kyeŋŋambye betumanyi tubamanyi betwemanyi naye buno obudde ne bamuleetera abana bagamba kati ono wuwo nemanyi nayinza obutawakana kuba yagukola baali kuguli nti muzaale mwale kitegeera ekyabasigulanga nti baalina emmere baalina amataka ettaka yalina yalikola ki muzeeyi wange ye muntu kuba te yali kiri kyegambye nti teweesemberezanga abantu balema kati divorce okulekera omukazi wokumuliraanya omulema omulekera ow'amagulu 2 Allahu akbar amaanyi megavira mukana akagulu gadda wano bakoona ekyuma tozaala wange omulema kati ate amaanyi yagalina nga n'akasente alina muzeeyi wange ye muntu eyalimanga sizoni y'entula yikanga 4 najja n'agamba omukazi oli enkole zitakuzeekuze nogakaawo nti abakazi baagala byabwerere omukazi asooka okuleka mu motoka owa Rolex owa chapati n'ama Rolex n'omusanga nga beegasi be bakazi muzeeyi najja n'agamba oli ettooke litakuzeekuze nti agindi lyatema eryo kati omukazi omuwa amatooke emirundi emeka takwagadde ng'oyo amuzaalamu omwana nze baganda bange baalimanga natuka okukungula nga tebalina kye bakungula nga muzeeyi yabigabira bakazi kati n'abakazi mu kyalo baali baamuyiga olumusanga ne woba olina akaana ng'oli mufumbo akaana nga keetega wansi salaamu aleikum haji bandanga omwana nga wampisa muli ku kasooli wuuyo agaba mugabi kasooli wuuyo muli eyo haji wenali barakallahu fikum barakallahu jazakallahu kaida nankyamukomewo muli n'agaba ennyaanya nezeggwamu omusiri nga mwe mwalima nga mwe mwalima mulize ku n'agabira obusolo olwo ng'azaala ye bw'atyo bwe yazaalanga okitegedde kaakati ate oli nange divorce taata unammwe yabatabula mulima sizo neggwako byali mulimye nti kati banange tugenda kukungula bijanjalo nge mulimye sizo nko yalina ettaka muyikanga nnyama zirimu ebijanjalo nebigonga byobakazi lwaki taazaale kasente alinamu alina akalimi lwaki taazaale n'amaanyi alina anti tugambye amaanyi agava mukuno okugulu gudda wano okitegedde omulema tebamusembereza mukazi tosemberezanga omulema gwe ojja kumulaba ogamba embono kateyamba simanyi wa bulemu ajja kukolera omukazi guza wakite abakazi babwe tebanoba nosanga olinga mulema naye nga alina abaana nga 8 ate bonna nga 2 nga bamufaanana kaife kuba namuzeeyi tolina gwa omusibwa kasitolaba ennyindo yagitubwa nga kitebe kya gaali kasitolaba ennyindo ewaffe tulabira ku nnyindo ntawayo mutabani wa Abdalatifu omutabani wa Haji Tifu ennyindo yagitubwa buli famire nako kirabira wali ab'ebigere wali ab'emimwa wakati ffe tuli ba nnyindo ennyindo bwe mugirina n'abawala Allah tulina omuwala alina ennyindo y'abantu 3 sisita waffe lumuna muposi waffe ekyanona ennyindo alunda ya nnyama omuposingako namposi ekyana kigamba mbono ennyindo alunda ya nnyama oba yakusala ku Christmas kati ffe baatubwa nnyindo ofulabira buli muntu alina kabamulabira tuli ba nnyindo ab'ennyindo batabani ba Tifu batabani ba Tifu kategedde kati kyekyo muzeeyi bwatyo nti gambye omusajja ajja kumufuna ssente n'afunamu ettutumu ebyo byakola naye nze natula wansi ne ŋŋamba shawufalu buli muzeeyi wange kyakoze ate nino kikola opposite okuba ku wasaddeeki kati nze nebaza ne mukama nti nebino ebiringa ebyekirayi nabikola mu myaka ate emito kati n'atawa kaladdeeki nze tolina kyondaga mbu omukazi nze ntunulira abakazi kati wenatuuka nso otunulira omukazi nemulanga mulungi akabina akayinamu ebiki neŋŋamba tompa novuga nengenda nenkola ebirala nakkuta ku myaka gyange emito bwendi nakkuta ate ng'ososanga omusajja kati buno obudde emyaka 35 34 ng'ate kati alulungana zindaba abasajja gye tubeereeyo omusajja aleeta akaana mu sawuna akaana kato
nani azena kwate bangamba babalirayo musauna sino babalirayo kitana naita akana ngokalaba katonga kalesa gena kela kako jukira bana bato bangu bakulimba zinako mukwano gwange yeba kakumwana wa mobile mmanye na mubano okumubba mbuza ya mukola atya jukira abakazi kintu kikyasinze okubakubya abakazi balowooza nti bateganya abakazi basiru abakazi bagala nnyo ebyobwerere omwala oli alina ka business nga kaliko pewe aina pewe safari bichi bichomanyi obuntu abo bumanyiye abane buli gundi nga center azijjayo neziba dollars exchange nenga save bank kati aina ka business kewe kati kumanya abasajja abagezi musikuma kati abasajja amagezi ngoli gayiwa ngechakola yafuna akakade nakagenda ku mobile money yoyo omuwala ayagala kumubba namugantera ko miliyoni eno ku business kwene simu omwana ko miliyoni najiteka ku simu bwajisako mulezi nagenda mu kibuga najijjako baba ko bo sente bakutema wa mutwalo wa transaction yobo obe bidi esatu nazigumira enchana dayo nataka kakadeki kamwako yakikola ku malango omwezi omwana agamba ono gayi sente zino lumuna amubuuza ngoli wanakuza divorce sente ezo zo saving abo naku zaati mwana nezina mugamba ngali kakadde kamukazanyisa yakwata kakadde olunaku lwasuka nagenda ku mobile money omwalo yinamugamba kantireko omwana akasako yena adda mu kibuga nakakola withdraw bono obusente bwamutema simanyi emitwalo ebiri obwo ng'abugumira maana abugattawo nadda nakakadde ke kamwako n'amugamba kantireko yakikola okumala omwezi mulamba waayita ky'omukazi n'amugamba n'amubuuza sente ezo zotekanga ku simu ekyagenda nga bakizijjako kizizza aziterako natezi nazigirako mu tawuni nakomawere natezi nakola ki kati ne time etuka nga wajja okuzitekako amma bwisente nteraako ye nakola ki kati omwana afuna trust eyo n'okugamba kuna saving emiliyoni buli lunaku sente azijja wawe yakimubuuza ko mulenzi obo saving wange bulunaku ninyukanga saving emiliyoni olunaku mala okujjako ez'abakozi n'ezaki omwana abeera mesmerized n'asanyuka excitement tegambye erimu bakazi okwagala ebyobwereere omulenzi kyazaako nga wayisawo omwezi gumu nga mugamba mpolayo emiliyoni nnako wano byembadde nsuubula byenkuttemu mpa bbiri omuwala ng'azisaako lwa nsonga amwesiga nasavinga ki weyamuwa miliyoni 2 omulenzi bweyadde weyazimusindikira yazijjako bujja akawungeezi ng'azimuleetera yamuwa 2.5 yamuwa miliyoni 2.5 gwe kivuga nga kyazanya game anti kugamba game awana zebayiramu ennaku zino ko omwana agamba asavinga miliyoni buli lunaku ankubidde mmoze miliyoni 2 ampaddemu amagoba gato yaŋŋambye essaawa 19 abadde azikomezaawo ampadde na 2.5 omwana abeera mesmerized okategedde nayongera okukola ki okuyima omulenzi bayitawo ko omwezi nga mugamba namwana ebinkuteere kirakono miliyoni 25 njukira ate amala dde omumupima ate naawe nkutsenere kyendikulekeddeyo olwo n'okweyaba erya dda nga yamubba sente n'amubba anti wano omuwala we yamubuuliza mbu ekikolo ky'okusevinga ezo sente biki n'ateekawo n'amagulu n'amagulu n'agamuwa n'amulya amagulu n'amulya ne ssente olwasemba yamukubira simu nga mugamba ndi mutawuni wano ku container village zamba miliyoni 25 enneewole eyo gimanyi seeno divorce mbadde nsaba ompeeyo omutwalo enneewole eno nkukubira simu nga divorce yakiriwo 25 tewale emitwalo 3 nezijjako nessimu nga mbadde nkyakugamba kati naawe paogawe kali nga muterako miliyoni 2 mwezi teyaddawo ne kati anoonya omulenzi tamulaba omala bati yagwa ddalu gyali buno obudde yali kukyoyo nga kafuuka kadaama kati be balenzi teri abawala wano ne weyeefula wakiraasa atya ne weyeefula mugezi atya tewali mukazi gwe batayiwa maviivi abaana b'e Kampala kati divorce waliwo n'enkwana empya ng'omuwala yakulimu okulya wali abawala abeefula mbu bali kiraasi nze tonkimira ku booda simanyi akola bannakulinnyawo ba oba olina omu ebisomoloza by'emmotoka omulaga expensive life eyo divorce wano waliwo abaana e Kampala n'agamba bwotyo bw'oli agamba nja kukulya nakukwatira miliyoni enaku zina abawala bakolera budget n'ogamba kati ono omuwala bwati we kiraasi gyayagala abantu tebataloosi nakwata miliyoni 10 zino ezinagerawo nja bamulidde ate mumulekewo namanya nti kati najja nakukwana najja n'akamotoka ngaako nakukwana olusi naye akapangisizza oba nekabakake enaku zino emmotoka kati abantu bazirina najja nakugamba nkwagala nti mbwa naye embeera gy'oli musijjagadde tugende kufunira ennyumba nakutwala najja nakusasulira emyezi egi ennyumba yakamu 2 nasasula emyezi 3 nakwa miliyoni ya shopping nateekamu ebintu mu nnyumba ye mission yakukwebakako waliyo abalenzi Kampala nga gamba oyo nja kumwebakako ayagala tayagala
nakukolera budget nti milioni 10 ezinagonja bba mukoze eki kati devotion oli muwala kupangirisiza nyumba ya milioni milioni 2.2 okumala emyezi 3 mbosa okunyima oba okyaganye akwera nawo nga mukyasengula nona kulosengula ebintu bingi kati ate ekikyasirwaza abawala ekirala ze emmotoka bazigaba divorce jukira wenkubisa muzumba sikuwadde kaadi nze nagwe nawala gwe mmanya azigaba n'azibajja nze sinafuna bufunyi sente n'emmotoka nja zigaba atuma abagisika eyo ne emmotoka ogikwata bisumuluzongo wamuwala ng'omugamba bibi mwana mmotoka nsajja yiyo vuga mulanga vuga bo babere nga batumanyira kati nze kyova newenda bw'omuwala omuto nga ali mmotoka efaanana etya seko bagana mpozi nga mukulukulu kwa wengambira kati ono kiraya nti kamukwate bulungi ayinza obbaamu mama naye nze nawe omuwala omuto mulimu n'abawala abatabakoze nga babiina byabwe naye era tankubaganya nnyo okategedde omukulu gwe nyinza ogambye kati kiraya nti ono ojja bulungi oba banantonda ate bavaibu baweda bakukwata mpola gambye abaana bano e Kampala akuteka milioni 10 nakwebakako nakusulamu nakwomuluka ngayo n'ogivuga emwezi wegunga agipangisa mwezi negugwako nakali nokyamwetaaga ne bagikima neweba yiye mulimu ne balinga emmotoka kituufu yiye naye oba oliwo ne bagikima gaya emmotoka eno twamu emyezi 8 okugimalayo tegimalayo basindisa emikwano gye ne bagikima bibakola kategedde kati nze wetukulira bebe emmotoka bagitwala baze hani go somewhere you hide I'll sort it soko bawujibawe I'll sort it shegedde oyo ne mukola ki gwe nolowoza mbu omubbi yenga kyagala kyakola ki kyagwawo mumanyi mu nsi muno tulina ebigendererwa byanjawulo ku myaka gyo devotion oyinza obba oplanning kati nga watandika studio yo TV olina kyozimba oba omuvubuka mu myaka gyo ng'agamba nze njagala kufuna luwo mu kulya mbamanyi okitegeera nga yagamba yapangisa akazigo ke kuliiramu era ali abavubuka nga bw'otuuka mu nju ye bw'oba muwala n'ogenda mu nju y'omulenzi n'ogisanga nga buli kimu kitegeke nga bulinga buno A&B obwo manya omulenzi oyo ali ku question mark abasajja abatuufu divorce oli mufumbo kati gwe oli mufumbo naye era badde oli mufumbo kyemmaye bw'ova mu buliri obuvaamu nga bw'obulese jasi gwe buuza bebavaawo waka nga tebaliiwo bagisanga kitegedde nze kasanfuna wempisa ekigere nga nfuluma ennyumba n'oluga oli ku mulyango nsenda n'ekigere kase ennyumba ebanga yeggala nga yeggala bw'ogira bwote kati nyosamba n'ogenda kati ye ennyumba y'omusajja naye bw'oba muwala n'ogenda ng'ew'omuvubuka ng'essuuka ngolole nosanga essuuka ngolole akakopo kali wano gundi eri wali akagundi akafaananyi kategeke kati manyi oyo muteguzi nze kati mbamanyi n'abawala mwe balinga bateguzi ate n'abawala batulya batulira ddala abawala batulya kati ate kisinga okunema kiri kimu abawala batulira ku bulayisi omwana asaana okukulira ku Rolex anti tubakwatirwa ekisa okitegeera nze namukano gwange yankubira esimu ekyo nagamba shawa ekikomera kyange mpira nga ababbi abanyingiridde nkoze ntya namugamba let me drive and come there right now kumba ayagala kundya olwatuukayo bwe nti ng'omwana anteeka wansi nga ndya nagamba kale noonandidde ku bwereere nga mmaze yakulya nakaaba nawulira nga ndi mu depression divorce never tuba depressed nedda kyo kyakukaabya omwana yandya omuwala free of charge nga tantademu wadde ebiri in fact nga netaddemu ne transport nemugamba kale mpa amafuta agandeese nagamba I don't have money shower yakulya ku free of charge nawukaaba nakaaba nengenda mu depression mwezi nga mulamba nga kyekikaabya omuwala yandidde mwerere yankozesa tukata baya kamala okunda kunakuba kayimba guluna yankozesa bweyiba wuye bwakantuukako nengamba buno bwantu by the way obuba buli bubiri obwakayimbibwa incident nga yakamala kuntuukako akaguluna omala ye yakamala kundya akayimba akala kali kacyayi w'enjaayi oyo gaya agenda okuyimba akayimba ako ngaennaku nga 2 emabega nanywedde ku cyayi w'enjaayi omunyola mulungo si mulungo twakolawo sipate abana baita cyayi w'enjaayi nga w'amata ngamba ono cyayi tojja muswala ne bagamba bikina meka gyekivubuka ekyo mwagala okukakasa ate wetukolera ensobi awo nga wadde kinaawe nga kiki nga nnema atya cyayi muleete nenywa akakopa akasooka akokubiri akokusatu omwoyo gwanvaamu nensoma ashhadu an la ilaha illallah Allahu akbar omwoyo gwanvaamu maibulaza omwoyo bagenda nze nali neebasaawo omwoyo ne gusituka ne gunvaamu nembagamba munkwate ebigere naye byombyogera byo tebampulira
natenze nga mpulira njogera malayika nenyimirira waneno nembuuza ani katonda ojukira fa abasiraamu wetufa malayika ejja neekubuuza ani katondawo mantana rabbuka biki naye nabikulamye nga ningamba bali bimbuuza ndibambi mmanyi omumwa gwesiba malayika yabimbuuza ng'omumwa teguddamu nengamba nfudde ku myaka emito nga kyayiwenjayi yakukuba kyayiwenjayi yankuba neneebaka ennaku ezi unstoppable nga sizuukuse lero lwakumeka lwa mande neneebaka mande nezuuka ku lwokubiri akawungeezi kyayiwenjayi butwa mulabe yakukuba nabagamba munteekeko mu sinki amazzi gangendeko nga mpulira omwoyo omubiri gunkola ki gwombugumira we banteeka mu sinki webati zinalaba nga abantadde mu swimming pool ayi nali simanyi kuga nembaga lwaki muntadde mu swimming pool ngenda okubbira mama wange mugenda mugamba mutyanga nzibidde jjukira waffe tufa amazzi ewaffe tufa amazzi amazzi ge gakyasinza okutewamuwaberako ku nyanja twaberako ku nyanja kati waffe tufa amazzi waliwo famire nga zifa accident kati gwe togenda ku nyanja nzibeerako naye nze nemba mpuga mbeera nga mbaata mbeera wano bwe nti ate mba nebingambye mubeeraawo kumpi mu ndabe nteekako abandaba basupervisor sigagenda wala naye okuba kubuga mbeera wano ewasooka okitegeera ffe waffe tufa amazzi nyanja yetutta kati senze n'amazzi era nze amazzi agasukka ekikopo ate kunaaba okoloti naaba naye era ndwawo naaba lumu nga maikati neewaddeyo kolina kwewaayo nga kati ero kanaabe ewamu mufa amazzi tufa amazzi kati amazzi agasukka ekikopo bwekiti ngatya kati ate kunaaba weewaayo bwewi naaba naye kati just ngera kale kunaaba kena kusinga nti shawa kati mmanyi yo terina ngeri gyagenda kukola ki ganagwo mu bbaafu gotya ngatya nsobola okugafiiramu nsobola okubbiramu ayiti yange neera ogiraba olaba ogira mu bbaafu awo n'olaaliramu akati zebo enjayi yankuba oli wakuzikibwa mu kibiriiti enjayi yankuba ne bantwala mu gundi okunaaba nga ndaba nga bali mu swimming pool musingi ndala gali mu swimming pool enjayi nenkuba nentoola shahada anti bagamba bw'osoma gundi eyo ofuuka mutuukirivu naye ofa ogenda muggulu kati obunga bwobwangamba soma shahadu ofenga oli mutuukirivu nosoma shadalaira tabbati yadabina watabba kati nga tembigatta nkwata essula nenjigattamu kati nga banange nsomye biki banange nenkaaba kati bali balaba nga mazzi ganvaamu so naye nabwe nalinywedde naye kyayiwenjayi oyo omulala ye yali wali mabbali ng'alaba mbuze enkola ebyekisiru kati ye enjayi yamutuma kuseka yaseka ekiro kiramba bamubuuza oluvannyuma nwadde oseka kinaga nadde ndaba oli nga adda agudde eddalu so nga tebe yasekanga naffe twalabanga ye agudde eddalu kati yenjayi baidena kwa research divorce omuntu teri mulalu abantu tulaba abo ku makubo nti yagwa eddalu abate yagwa eddalu abannomo ni just abategeera nnyo ekisusi nti ebiragalagala ebyo obikozesa n'obiremerako kibagamba nti kati afuka dikiti limukubye oluko ekiseera nga ekintu bwekuba ku multiplyinga mangu ogabizaamu mangu enjayi bwe yatukuba ekutuka okuddayo nenya booda nga nze accident ngiraba mangu owa booda yali anvuga nga nvuga ntwala nga kuliko n'omulala atudde mabega omulamu ategeera ankutte naye nga waba ntwala bw'ati nenda tugeze omuntu asala nenda atwera eveeri kati nze nkigatta mangu nenda atwera ng'esembedde omukazi ono emukubye avuddemu ekiwoowoolo abantu bakuŋŋaanye nze nga nkikola mangu awo mu budde nagalako n'obuuka ku piki katawula lingenda okufiira olwo enjayi eŋŋamba onadduka nnyo wali osibyeko wa boda n'amagulu booti ngola adduka nnyo ngati ng'omusibisa amagulu booti kenga boda ngamba nawe onvugisa bubi ngamba olwa boda ono ng'ayumba nga wamumwe agakusula mu kabenji ala kunsaddaaka awobeera mulalu kati toba mulalu kubanga kituufu era wa boda wadduka ogwa kabenji naye just nti wano gwe ebiragalalagala ebyo bikutuma okulowooza ennyo n'oyita ku ndowooza y'abantu okategedde kyobola oli asobasanga awo nga kituufu munaatera okulwana nagamba lwaki mulwana nga temulwana kulwana kati ye mulalu okategedde nti gwe ekintu okikubisa mangu kyova banyuma n'emboozi nga tezikwatagana nakunyumiza oluusi asokunyumiza ekirigendo bbaawo oluvannyuma okulonda okulaba okwo bagenda kulonda lwaki balwanagana lwaki mwekuba muyombera ki nze njagala Bobby Seven agenda kuwangula nakivaako agenda ku kirala
nenga kyagenda tayo wodda mu sense ng'osinzo basi ekituufu kati ye bo banga baliko bamweyana balabira wala era njo kubiza abazadde ebimuyawire ebyo bawosepatepate ebyo temukiriza abaana bigendamu abaana abikola nnyo bamaze senior 4 P7 senior 6 nze omwana wange tajja bigendamu ate ngenda kuba strict anti tomutwera olugero lugamba nti omubitagala mubba tambira bine bina biyitamu inze nemboko nze nemboko ejja kuvaayo ku mwana owange ku baana abange anti kati buli kimu nkimanyi oba wenna basikoze ekyo njabba mukwano gwabwe nnyo to an extent nti njagala nze omwana ngambe buli kimu ebintu ebibeera mwawose pate omwana yakwata kaani n'agiteekamu walagi n'ateekamu soda wa kooko n'ateekamu panado netunywa walagi napama mu nju napama bine mwesiganga ebizibu akwata enniimu n'akwata walagi n'akwata kooko n'ateekamu panado ne painkiller bwepamira ngekigomanya gusinga okukuba n'ateekamu byandi n'okanywa nga kawooma gikakoma okuwooma panado akola ki akukuba n'akusensebula wooti wena nga tolina nnyengo bwoti nze napama nga ndaba nga ndi bwe nti naye nga amaziga ampitamu kati mmala ogapama ate obongo ne bugamba nkoze ekikanga giwome nga nkola ndi ate nga wenensiiga buli omu nandekaawo abalala tebakubwa nga nabo bakubiddwa bapamye mu bisenge bapamye besiga ennyumba z'abandi mbwawusipate mubanga okuba ddalu anti abaana bakola ebintu nebijjaku eyo emize emibi gyonna gye gitandikira ate abazadde babasindikayo maama tunawusipate nakuzemezazitikwingira mitwalo 2 kwata nga abaana bamwe bagenda bwebakuluusanya ate nga beeyagaze omwana yampako kakuki anti nazukuka nkeera lwaggulu naye njiwulira nga togirowooza anti mwanya walagirewebae era kuki kati era kuki ngeya bulijjo muganda wajibasigirawangana ku kuki ojjagifa njiwulira oligiri oligitege omwana yagimpa nenjirya nazukuka nkeera olweggulo sawa nga nnyeza ekiro nga weebasi tena byakozesaamu kunga bikulaba bintu byanjawulo biki ebyo anti otandika okulaba entaana bakuzinga bakola ki so guys olunaku olwo tubadde ne shower part 1 of ekiboozi kya shower tugenda banga tukyetamu episodes ez'enjawulo olugendo luwanvu nnyo liboosi atusobola kunyumya mboozi neggwayo okyanywa kyayi anti nze ndi musajja musiraamu tetukkirizibwa kudiibuuda ife newaffe maama bwakuwoma eno gyeka ku sowaani musango nga bagikuwadde olina ogimala kati kino ekinazo okiraba kyogaati nga nekinaga osakirekawo okigutiza sente zino sente zigenda zikaaba musajja musiraamu musajja mukozi mba nina okukirya aye kiryokke ibe kigazi dibooki waba takirina nze mbonyebonye nnyo kati mukubonaabona okungi nze dibooki kyova nsoma buli kyenfuna kino ekigaati wali aliyo ku macanga muntu mukulu talina kijja naye ngaalisewako omuntu alabeyo kabalye kyova nze ndawo omukazi ngaisa mu bbaawo amaaso kyembagamba abakazi tubonaabona dibooki twabeera nga tusoma ngaasomesa batugamba sit down the world outside there is burning mugamba onaalimba nemukasuka kyoko nemuleka na mukiraasi nensawo nemuzikasukire kati ate essomero likyasinza okuba ekkambe lyessomero libayita ensi tulina amasomero ga mirundi egi essomero erisooka ewaka essomero erisooka eri omwana wewaka kiki kyegambye nti nze singa abazadde bange naye nabo bombi nga saakwira mu buno obulamu bwa kwabyo byenkunyumiza bituusewo after nga nvudde ewa maama bwe nali ewa maama nali mwana ewa tata wange gye nakulira oyo chairman enansana nali mwana nti keera ku makyali yasoma ekitabo weebake muzakagaati wansi life yonna yonna eno gyendabye njira byenzizeewa newatata kuba newatata tewabadde family kibadde nga kifulukwa mubadde byammwe okitegeera nti essomero erisooka waka ebyo ebiboozi byennyumiza mu life yange before kuva mu myaka 1 mpaka senior 4 tebibaddeemu mbadde mwana wa mpisa
ebibuuzo byenyuma bino bibadde mu period ya senior 5 senior 6 nti nnyonyonekedde eno so singa nali ne maama ne taata nga nasigalamu eyo line singa tena story endala awo ngambira azadde nti mubeere ku baana bammwe ensi ndala mwene wabweru ate essomero ly'ewaka ground birala essomero lye bayita ewaka likwasene nnyo okukula kw'omwana tulina amasomero 3 mu nsi. The first school is home. That's bagamba east or west, home is best. Essomero eryokubiri lyeryo muzadde oli akwata ekinaana oba akakadde oba abiri oba 10 omuli omaasomera ku grade ye n'asasula n'osoma naye era ku ssomero eyo bw'osoma n'okola emisango oba kuba suspect akusindika luzira abakusindika waka essomero erisembayo divorce mu nsi ate nga lyerisinga okuba ekkakali yenensi ground bwetuli toli ku ssomero njogera kule kawunga toli waka oli awo tegenda kuwa suspend ode ku ssomero kati divorce emyaka gyange gino gyendiko sente bazadde bange bali money minded nti baagala sente emba sirina sente sikirizi babbala bako nange enswala okukera ku mata nembawo neŋŋende eka naye bato bange baganda bange abazzukulu gye bali nengera nga sibatwalidde wadde kiro ya sukaali ekyo kikubiramu ggwe wekka nga terina akutumye nti kati emyaka gikola ki gikutuma kati anti edda twalinda ba anko bajje kati ffe ba anko nze nalina anko wange anko junior nga mukubira nampa sente nembako wenkesa nga takyampa sente nimunyiigira kati nkoze nange bato bange bankobira nolire simu ngeriko gondi benita sis kati ayagala sente za kino notamukwata abana omukwata n'omulimba wayita manyi kiri ku ground kati ate n'ensi etugabana anti mwe muli amakomera mwe muli endwadde mwe muli okukuluusanyizibwa mwe muli buli kimu nti eno ensi esembayo bwekulemerera oba ogenda mu ntaana eno batutikirira wano ewaka oba mu nasale section n'ogenda mu primary tashale secondary biki ebyo olimu kati eno batugraduating kati eno university bawaanawaana ekkomera blood owaliwo omuntu ali ku ground wano ngagamba singa kalindiruzira nga lyakawunga ka gavumenti gwekimanyi waliwo omusibe gwasobola okuta n'akula omusango ogw'ekigenderere bamuze eruzira tuli amakomera waliwo omuntu agamba nze okubeera ku ground mbeera eruzira divorce mbeereri divorce nze ebyo mbyogera out of experience nze nkoze emirimu nze divorce nakubako buloka nenkasuka buloka olaba kano kabayita akameme ku height yange nga bondaba byebyo byanyimpa yana nti byenkugambye waffe teri bampi nze wenteeka maama wange awo nenteka taata wange awo nizo ga bandunda bulunzi bonna bawanvu ne baganda bawanvu teri mumpi nenze emirimu gye nakola nze nasitula amazzi ku kyalo nga nsula bino ebidomola ebinene otuula ebyanyimpa daswalinamu nessubi erigenda okukula nakola emirimu mpozi wenyinza okugumiramu neŋŋamba nti kale tulina tata mu kika muganda wa tata tata zondo mumpi kati bino ebyomusayina ndibanga sinagwa mu nsego ya tata zondo era bulwemulaba bwenti ŋŋamba omusajja ono omwinako obusungu mwinako akanogu jasinte mukadde akuliridde ne mumpi nga wona abira no kati divorce yinzo baggu twafaana na taatawo ningo ina jajjawo gwe bakufaananya kati tata zono ndaika na mutwala ko bumpi nze tata wange muwanvu ne mamange bonna abe ne baganda bange bonna bawanvu era ntuna tata zondo wendi mwana nakatema ke mulabiramu ne nga mwana gaye gwe mwana ankola bubi divorce nze nandibadde muwanvu wali omukazi gwe wepikira ngo badde omaga nakugana lwa bumpi nawo bina side effect obumpi nawo bina side effect akabina n'ebirungi nagamba mboli mumpi bosanga omumpi omusiru kiba kikonwa abasajja abambi mukama yatuwa amagezi nze kati kugambye ndi naturally blessed amagezi ngalina ate ndi mukozi ate njagalwa ekyo kiri ku basajja bambi kati obuwanvu kwe kubanga awanvu wamuwawa totegeera tolina amagezi ate olaga okoze eki kwenzi nabenkula nabo naye nga ate nze okitegeera naye nga ndi mumpi wenti kati nti amagezi gongalina mukama yagamba divorce nkuutira abazadde n'abaana abaana temwewaggula ku bazadde bammwe nze ewa mama wange tebangobaayo nze mama wange teyangoba mama wange yava ewa taata yafumbirwa ewa taata eyo chairman gyenkulidde chairman tangalulirangako badde oluyimbwa nkubi taata wange oyo era muwa credit newampera olinganga mama ngenda gula baatu naye ngenda gigulira oyo
sanza nagenda kujigulira olinzi oli katugumanyini tata wange kuba yangu yakuzala aine motoka naye alina naye abyesobola ebintu byabyo abyesobola noli yesobolera nikasinawira nti batu eno nesinadduka mangu nkoleki kuba yambeererawo yankuza nzitangalulirangako wadde oluyi nza divorce ondaba wano okubasa omukazi yazaalako si kizibu kyange bwabanga oli yasobola okumpeera nantusa mu senior funga ne plan zazina ezintwala okweyongerayo siba kwewaggula omusajja ng'oyo kyova nze tusobola kugamba omukazi yazaalako tasaana kwagalwa bwabanga omwana we yeeyisa bulungi n'omukazi ali wiringa okuteerera mu maka omuwasa kuba nekisooka aba yalabako okitegedde mama wange teyangoba wabula ntuuka mu senior fumbuza kyekinzija ewaka omusaayi guno kintu kyamaanyi era kirungi abazadde abaana mubalage nga bataata baabwe biki nze bwe nakolangamuko omusanga ewaka mama nemunyiiza nga annangira taata eddalo lya taata we obusiru bwa taata we natuke tusaana ngamba omusajja gwe bannangira oyo afaanana atya nze olwamala pepa ya luganda eya seni yafe waka nadduka buddusi sadda nava ewaka nga ngenda engoye zange eza uniform n'engoye zange ezaki ezaleeya nga nkibaza olumala pepa bwe nti seddawa ngende nnoonye ku taata life gye nasanga ewa taata nejjusa oluvannyuma ningasinga nasigalayo nze katono ne senior 6 nemugikola nga wenagambye emize gyonna gye ndabye emibi ngiyigiddewa kitegeeza osanga mama wange yali amanyi nga mprotectinga nkole ki kati oluusi abaana osobbeera awo maama wo ngaakugamba oba ekintu gwe tomanyi okategedde kubanza osanga kale seevuma maye buli kintu kiba n'ensonga lwaki kyaliwo buno obudde ate bwe nayingira ebwo obulamu nembuyingira bulinga obwandalula obwanyingiza mu biramu ebyekisiru ne bwe bundese paka mu industry gyendimu kuba enamala oveeyo ewataata wenayingira eyo ewataata ntandise okulalukalukaawo nyingidde amabaala ntandise okwogerera ekimansulo nayogererako ekimansulo emboozi tujja junyumya lulala mu paati 2 nayogererako ekimansulo awo ko besti bammanyi ladies bba bammanyi buli baliraga ekimansulo ekampala ngimanyi operation nejja nga yakuzikwata mbatwala emu ku emu nze mmanyi buli balagiraga ekimansulo kakibe kya corporate kakibe kya 2,000 ebimansulo bya 10 naliko MC wa drive ngambirangirira yezugi olunaku lwaliro okugamba tulina ebyana embeerera ekyani kiranga kubeererwa musajja yenna jangu atolaba ekyani ekyakabi kugamba nti nsaliraako jangu n'agambe tulina ebyana ebyakabi MC Shower MC Black Jesus Black Jesus yadayogera bwatyo kati nze nga mwegomba nga nange bwenkwata microphone njogeranga ye ngayogerera bimansulo eyo mboozi ndala wayogera kimansulo nakyogerera kugamba nti buli obulamu bwe nalimu ewa taata eno ekitundu ekyokubiri tolina tukomyewo ekimansulo tugenda otutandikira wali vijje wa kimansulo ewa taata tebyagenda kugamba mba ate lwaki okola kiri ngenda nembyogerera nenfuna sente ne bakuwayo akasanvu ne bakuwayo akanaana kati obulamu obwo bwe bundriving okuleta paka eno mu comedy nti bwali bulamu bwa mabaala kimansulo tutandikira temuvaawo awo